naye waliwo omuntu gw'olaba nga ayagala obwa president nga naye yeeraga ajjalira nini Kyagulanyi ate kuba naye oluusi alina by'atatugamba Kyagulanyi byakola toyinza gamba nti tagendangako mu Mossad kusoma intelligence kubanga njagala nkubule nabadde ndaba lipooti emu ekiro ku TV nti nga bagamba nti baateekawo system software bamuyita Pegasus tracking n'okketta amasimu g'abannabyabufuzi abalina Kyagulanyi ne beyeetoolodde nabo naye kyababuukako ewa Kyagulanyi mu myezi 3 we waakubwa essimu 2 zokka simu 2 zokka mu myezi 3 Kyagulanyi receiving essimu 2 kati ekane security neetuula neegamba tekisoboka omuntu ali kusalya Kyagulanyi asobola receiving essimu meka 2 zokka kati banaiba ba Kyagulanyi abasinga Kyagulanyi ate kuba yali akitegeddeko nga government yagula okwetoloola ewa Kyagulanyi naye Kyagulanyi ate naye yali yagulako emabega nga tanabayingira byabufuzi kati nga waliwo awaliraanye nga mu kugetta kwawe kiraga nti wali amasimu agasinga gakwatibwa nga woonaava wano nodda wali ku kkooti ng'amasimu agasinga gakola ki wegakwatirwa gavumenti negabatukana nemanya negamba nti Kyagulanyi amasimu tagakwatira wano wuwe kanjagala nkunnyonnyole awo sophisticated Kyagulanyi is ng'ebyobufuzi byazanya era asaasira bano bammawu ne bampuuga balabe omulenzi ebyobufuzi byazanya ti amasimu tegakwatiranga wuwe waka yagakwatiranga ku mulirwano gavumenti ekyo ekimanya wayise emyezi 3 kwena ku 5 ndi kibanda amasimu tagakwatira waka wamasa kagoniza ebintu byamwe mukola takwatirawo masimu agakwatira ku mulirwano kati gavumenti yagala ogenda okugula wali kate ne wali weyagala okugula bakwatira masimu wawe intelligence yabo bagiteeka wano bagiteeka wano kati njagala nkulage nti Kyagulanyi yasettinga peesi okuva we yajja wano yali teriiwo Kyagulanyi ogenda omulowooleza mu mwezi guno eno tuli mu gwakumeka guno nga Kyagulanyi ali mu January amumalako Kyagulanyi watadde intelligence ya wano myezi yaro afune simu 2 zokka bakirowooza nabo bennyini ne bakigamba bajje kisoboka nga n'omukazi omwoki wa kasooli afuna amasimu olunaku agasukka 5 okuluuka nga waliwo abakoze order za kasooli Kyagulanyi kulevo kwali alisivinga ate essimu 2 waliwo ekitali kituufu kati bagenda okwetoloola okukola surveillance okwotero lwewuwe n'amasimu tagakwatira waka wuwe awali intelligence yabwe sibakwata simu amasimu gakwatirirwa eri ewalala era ekyo kikyaviirako okutwala kamero ziteeka ewuwe ng'odde ewuwa waka ne Busaabala yavanga ewaka ewuwe n'agenda n'azikwatira e Busaabala oluusi wagwe njagala nkubule wakati nti omuliro oguliwo wakati wa General Museveni ne Kyagulanyi tolabangako ku voice note eriikiize nga ya Kyagulanyi bwe tekikwewuunyisa tolabangako ku kifaananyi kiriikiize nga Kyagulanyi alina omuntu omulala kati omuntu akola ebintu ebyo taba wa bulijjo abatera obikola bali eri ziba zikateero z'amaanyi basinalowa bapublic kuba babilirade n'osama yakolanga ebyo yavanga ewuwe n'agenda n'agikwatira mu katale essimu kati Kyagulanyi essa kwali akola meeting n'omuntu mu motoka etambula n'ekirala kyenjagala okunnyonnyola kiri recent one nti Kyagulanyi baakimanya nti alina baayogera nabo mu kalulu kanene ne bamuteekako zi internet jammers ne network jammers kati Kyagulanyi kye yakola omu ku security ku report gye nabadde ndaba eya research gate mu America lwaki bakwata abaana abasinga era buli gwe bakwata bamubuuza nti Kyagulanyi ayogera nani ani ali mu kino ani abafandinga Kyagulanyi kye yakola yakimanya nti no baali bamutrackinga era ku motoka ye bate kuba baali bateekamu oluusi ebyuma ebikola ki Kyagulanyi bwe yagenda eyo yakomawo e Kampala naye Kyagulanyi mu kuddayo gavumenti yaddamu kuwuliriza mboozi zonna zeetoolodde ku Kyagulanyi okusinziira mu mita 2 mita 3 gavumenti baali bagisazeeko nga tekyawulira kigenda mu maaso gavumenti neddayo neerowooza neetuula naye kati ekyasinga bamala enviiri ku mutwe lumu Kyagulanyi aba ayisiganya ne konvoyi ya General Museveni ate nabo sigino zaabwe ne zibula kati oyo Kyagulanyi gwe twogerako nekale kino kuwa ekyali kyagwe kalanga abawamu abaana bonna ne babasiba none mbala baze nabamugwamu ne bakwata abaana ne batwala bonna nebyabo kati ekyo ky'okuwamba abaana Museveni yakifunyamu nkiza waneno tolowooza ne General Museveni akola nsobi okukwata abaana
buli lunaku General Museveni bamuwa report ezisuka 8 ku Kyagulanyi ndi akoze kinene akoze kinene kati naye ali mu kutyo kw'amaanyi nga tuda kuki kyebadde kugandi Kyagulanyi atuuse kussa eribuza sigino eza convoy ya General Museveni kati ekyo kyaba kuba wala bayisiganya naye nawe yawe nebula sigino zaabwe ne zibula kati kyekyavirako kwata abaana abasinga wakyo kirimu ebintu bingi bayinza okuba mwagala mu isolatinga ninawo bali mu paniki bebuuza nti kino kibaawo kitya era nabo bebuuza nti Kyagulanyi avaayo ati ate nadda ng'ate jadde wiiki eddako wakuno we yabadde mu mambuka eyo mu Western yamazeeyo wiiki bbiri teyavaayo naye luli yakomawo aleka nga naye akitegedde kati omuntu alina endowooza bweti atali ya bulijjo toyinza ate muleta n'omuteeka ku sowaani yemu ne bampuuga toyinza muteeka ku sowaani yemu n'empuuga byawukanira ddala emirundi n'emirundi 10 kati Robert Kyagulanyi Ssentamu nti General Museveni bwikana kwa mukonsumingako intelligence report nga 8 buli mwana gwatambula naye ate kuba aliko mbega ye ng'omuntu ate nga tobalaba mbega bali ku bano balala basekuritale General n'abalala kati Robert Kyagulanyi Ssentamu nti naye atadde General Museveni mu kaseera akazibu in fact ogenda oyinza okyogera mulimi olwangu nti amazeeko emirembe kati saa zino tuli ole myezi ng'ebiri akalulu kabeerewo akalulu kalabawa nga kakubwa ne aftermath oba kawedde kati ekigendo singo salwawo akalulu ye bitundu ebiri concentrated mu ebisingamu abalonzi ekyo mbadde nga nkigamba abantu nti omuluko ogumwe Kawempe wana Lukoola guli mu district wali mukaaga wali okyegendereza ale Butongo Kweni nti omuluko gumu speaker omugenzi Jacob Oranyi yajja mu parliament n'obululuku mu Lukaaga bwe yawangula nabo nga yawangudde ate n'obululuku mu Lukaaga era bufubi wasembye kati ekyo kikulaga nti region zino eziri concentrated kubanga njagala nkuwa ebibala ebituufu oba oyagala obwa president wano bw'owangula Wakiso ne Kampala n'ogattako Mukono Mityana Masaka nojja in fact bw'owangula kwayiwe kwokka oluguudo okuva e Kampala olufuluma paka Busia oba ofuuse president wano nakyo kimeeri walala nkwaddeiganga n'okubaka Jinja n'okuwa Mukono n'okuwa Kampala n'okuwa Wakiso oba ofuuse president obulamu butuufu